KPJ Dream Goals TV. Wano kwange andaba. Kulawo. Ekifo kino kyekifo Wendi wano andaba yimiridde ttaka lya kkanisa eyo yamenyebwa naye bw'otunuulira weri situated weewali besitabensi kati abantu bano ekibuzo kyabwe kikyali kimu usanga beterezeza. So tuli wano nabwe nze nga KPJ Dream Goals twagadde kujja kuleetera kifaananyi naye bwe kifaanana otegere ensonga ene yannema yakutte wansi ngenda kumenya KPJ Dream Goals TV. Mukwano gwange nga bwe mugambe wano wenyimiridde ku ttaka ettukuvu, ttaka lya kkanisa. Ekkanisa eno mubadde mulaba akatambi ak'abooluganda babadde balemedde mu kkanisa era katono babimenye nga bali munda. Bwenyimiridde naye ye mukulembeze wa kkanisa eno Nabbi Bright Muyembe. Kati alaba njagala atuweka akawunti katono ku mbeera efaananako bwe. Nabbi mbadde gona n'abantu bambalaga emabega waffe wali woolaba wewali headquarter yayo Uganda eyina petrol stations endala nga si headquarters naye nga ziri ku lukalu kubanga Nabbi bino byambi ate bisekerwa sababuze ku bantu obabuulire ku mbeera nga bweri n'ekiddako wano ndakulamusaako mwena abalaba amannya nze Nabbi Mwingo Moses Bright kanisa Bodies International Ministries wano Nabweru mu Lubigi. Tuli mu Nabweru South 01 chairman waffe bamuyita Kabenge naye ffe twakulira wano twalina chairman yayitibwanga Nsuga naye kati omugenzi. Ekifaananyi era ekirungi nga bwe kiri ekifaananyi nga bwe kirabika ekifaananyi kino tuwulira era tumanyi bulungi nze nkinamu obukakafu nti Starbex ya authorizingibwa. Lwaki nkinamu obukakafu kubanga omwaka Starbex wateekayo okusaba kwe munema nange we nateekayo ekitegeeza wasaba ffe wano okugenda okuteekawo kanisa Starbex teyaliiwo eyawo waaliwo amazzi naye twali tuli awo ne basooka baziba basooka sayidi eri awa Starbex abasooka kuzimba sayidi eri ng'osaze ekkubo kati tuba tuli awo nga tuli wano tusaba ne baddamu ne bazimba ne wano kati twali tuli awo 2018 kubanga wano twajjawo 2015 kakati 2018 Starbex twali tuli wano twali tuzimba toilet yaffe yabadde awo manja awo gye bamenye ne wajja abatustopping okuzimba toilet kubanga ffe tubadde tetuzimbanko kizimbe kiri permanent. Kati nga twagala omuntu obeera omuyonjo otandikira mu kisenge ayonja amaka otandikira mu kisenge kati twali tulina okutandikira ku tooyi yabika obulungi tudde ku kanisa so tuba tuli ku tooyi ne bajja ne batuyimiriza kakati mu kutuyimiriza ne batugamba tituli munnemaavu ne tugenda ku municipality Nansana twagenda ku municipality Nansana ne batugamba ekyokukola
tebatugamba nti mustopinga okusabirawo wabula batugamba muno ogobera emitendera nema erina okubalungamyamu okukozesa ekifo ekyo ne batusindika ne batugamba ekyokola era twasalawo ne tukikola kakati tuba tuteekayo empapula zaffe eza submission ne batugamba nema netegeeza nti Starbex ekyataddeyo tulinde Starbex eveeyo then naffe tukatukaki tekekati ffe nze nga nabbi muingo bright nchalenjinga mwogezi wa nema agamba nti Starbex yafuna 2.7 I challenge him because 2.8 nagenda okuteekayo nga baŋŋamba ne Starbex ekyakola kino nga tennayitamu yagamba nti bagiwa 2.7 omanyi kompyuta saawa zino abago tulimba basobola okubiraga nti yafuna 2.7 kubanga those are computers but nimuyite wano ku ttaka 2.18 nga nsaba nga ndi mu kusaba baŋŋamba nsooke ninde oyo amalirize that means yayita ina tosobola kuŋŋamba nti sooka olinde oli amala okuzaala that means tannazaala kale ekyo kyekisooka ne bamuwa era 2.19 ne tuteekayo bwe twateekayo 2.19 tuba tutambula 2 tujjuka bulungi naku z'omwezi 18 ogwokusatu ekyaliwo mu Uganda yonna Museveni nakola ki naggala kati mu kuggala yagala makanisa offices na buli kimu kyonna basigaza amalwaliro ne poliisi ebyasigala nga bikola amalwaliro gakola kati kitegeeza nekye twali twasubmitinga twali tuggaddwa nga baggaddewo era tujjukire bulungi nti ebitongole okutandika okubeera effective 2022 oba myaka egyebiri gyonna gyalimu tuddamu okuba effective tuddayo 2022 awo nga guggwako ne batugamba nti bakulaza muzaamu enyini tugamba ate kakati bali tutandise teyolwa yala bali bakolyako baliwa ngate bo batumuuza ffe abali mu ofisi zaabwe nga ojja kukodi ziringi tawana nze nkusabira ate nze nkubuuze abadde akusabira abadde akuyambako okuntumbakaali ate nze mbuuze gwe tetwawano mu Uganda bitambula era bwe baba tubuuza ntibagamba mba ofisi wasangagaza kati netuweebwa advice okuddayo okukola ki okusubmitinga kupya 2023 omwezi ogw'omukaaga ogw'omunaana bituli mu gw'omukaaga n'omunaana netuddamu netusubmitinga atusubmitinga ku headquarter ya nema kankuddireko emabega katono okujja mu kifo kino twasangawo essomero baaliyitanga Nabweru College wano twagula ssomero yalina classes from nursery to P7 wano tetumanyi emyaka gyeyamala operating naye twalina n'abavubuka abasabira wano abagenda ebweru abalinga basabira wano abakakasa nti basomerawa Nabweru Parents ettaka lyerimu simanyi oba tuyinza okubanga ensi ekyuka nga wetwali lyatambula temumanyi naye ffe wetuli twagulawo essomero ekyo njagala nakyo abatulaba bakimanye kati 2023 tuddamu okusubmitinga bwe twasubmitinga submission yaffe yakkirizibwa okukolesebwa lwaki kino njagala abatulaba bakinootinge nti submission yaffe yakkirizibwa okolaki bagiresiibinga naye tuwulira era challenge omwogezi wa nema agamba nti bakoma 2021 okufuna certificate ate nga ffe 2023 twaddamu okusubmitinga era ne batulesiivinga bwe batulesiivinga simala okubamba pula zange ziri wala bwe ziba zeetaaga ebizi jazikuwa bwe batulesiivinga ne bakkiriza ne batuyingiza mu sisitimu yaabwe osobola kuŋŋamba ng'ovudde waka n'ogamba abaana bo ndi baana bange luli oluggi mu lukula ne wajja omugeni ne bamugulirawo ekitegeeza nti libateeka lyawaka singa nema yali emaze okuggalawo okugaba certificate kandi bagulidde bandisiivinze bw'otambula saawa zino wali ebwayisaawo waliyo kampani eri awo mabega wagundi wambaawo owembaawo ng'otambula bwoti ng'odda kawaala embaawo gye balimu omuceere awo waliyo kampani nakinoonyerezaako erina certificate naye yakajjawo nga gwe watuula dda wano natuula dda wano bayinza kuba bagirina mwaka guwedde naye batugamba nti bakoma 2021 okugaba certificate ate 2023 oteekayo twagala okumanya
kumbucha erina certificate naye kumbucha awantu weete n'abakumala myaka 5 bwe mba nzijukira bulungi bwe mba nga siri musiru nema egamba nti yakoma 220 egamba yakoma 220 okugaba naye nze bright 223 naddayo ne submitting ogwokubiri abamaze okubuza empapula nenzao ne submitting ne bampa ne kodi namba eza fayiro yange eziri PB4579 PB479 4579 PB4 4579 gundi yange ne bagindaga ne bagikiriza kodi eyo kwotambuliza fayiro tegeeza nti baba bazingiza mu system kuba tewali akuwa kodi namba kyokka 223 ai challenge omwogezi wa nema aveeyo akiwakanya kodi ezo baziteekeyo mugundi zaabwe akiwakanya basobola zisangulamu kubanga bamanyi nti kati waliwo challenge ziriwo naye that is not a problem tumanyi tukimanyi kubanga tubadde tukimanyi ati ate oluusi ne bw'ogisangulayo oyinza okusanga etekumbuki ejja kuba ne PB kuba PD 7 nga yate kati tubuuza nti eno PB4 yalagawa kaakati ne bongeramu ne kino bwe tumala obbawa bamala otuwa kodi ne batugamba tusasule sente eza assessment ajje balangule assessment ne tuziwaayo ne tuzisasula ku banka yaki mu akaunti yaki eya nema neziresivinga ku akaunti yaabwe nga za assessment kikyengezaako okulaga abatulaba nti ebyo byonna biraga nti ekigambo ekigambibwa nti baakomadde okugaba certificate kati ku luno abagenda ozisa abagenda ziba mabayiki bayi busungu naye temanyi bajja bamagaana naye ogaana bajja kuwa bajja kuwa naye ogaana bajja gamba kwegamba ekitegeeza nti wakyaliwo okwemulugunya okumwogezi wa nema yekyayogera waliwo ebitabikyalejinga nze nabbi mwengo Moses Bright I'm challenging bwana oba busulu oba bugani I'm challenging you with those words ebintu nti eno mwaji wa 17 I challenge you nti mwagala okugaba 220 I challenge you ebyo ebintu bye mu challenging wano 220 guno mwaka guno gwetulimu si 20 nti kyendamu ndi mu 220 guno mwaka lwali lwakusatu omwezi gwalinga gwakuna nali ntudde ebbali awo nema nesindika muntu waayo kuva Kawempe olio gwe bagambye wa assessment nema nga yewereza nemuweereza okujja tuwaseesinga eyagamba ntegaba ki okola kiri kye bayita environment assessment n'ebirala by'oluzungu ne bamusindika najja bwe yajja era yampitako bulungi n'anamusaako kubanga yandaba kasajja kati neteyamanya nti nze gwe nannyini ne ttiimu ye n'anamusaako n'akola assessment ye n'ayitawo era saamugoberera luvannyuma abaana ne badde ne baŋŋamba oyo mukyala ava mu nema agambye aze era yalina ekitabo nga bw'awandiika bwe yavaayo nga nawe bamutegeezeza nti kubanga yabuuza abantu nemusumba wa wano ng'aliwa bwe yavaayo abantu bakola ki bamulaga najja nambuuzaako bambi nga mukyala wampisa nange nemuddamu n'aŋŋamba kusuulaeyo bizeeyo wamagama bangi namugezaako mubuuza maama tujja kukawona omanya ebintu nange tunaayita kiyimiridde n'aŋŋamba musumba tekiyimiridde bubi ebyali ebigambo naŋŋamba okujjako obuzibuwenza okufuna ku toyi bayinza okusalako ebyali ebigambo ng'egenzeemuko walako njogera amazima omukyalo oyo kubanga saagala agambe ndi musumba nga mpanda bigambo aveeyo akawakane yaŋŋamba nti sirabye bubi okujjako toye eyinza nemubuuza kuba tubadde ne toyibiri tubadde ney'abaana era namubuuza nti eriwa nagamba eri ennene konzeekale era mutumaga nenga nti tujja kukitereza kukola endala wananganda tukisala njako obeyinga netulinda netubeera awo netulinda bwemu
tuba tuli wano biri mwezi gwa kutaano nga kutandika so tuba tulowooza nti nange batuleetedde ki bobaze ppita tugende tugende abaana wa mwana yajja n'ampitamu nangamba muzeeyi wali abanyuma bali wano makwetaano nafuluma n'essanyu tumanye biki waliwo ekiriwo babaŋŋamba kakati tulina meeting ennaku bwetu kubanga okugabasaife bagiga byakukola nokubya nekyokukola then endowooza oba baze kuŋŋamba kubanga omaliriza emitendera egyo alina sente zebagamba okusasula awo kati naye endowooza nazo baze kwaki agenda okulaba agenda okulaba kukaki nabaŋŋamba nti banga tukuwadde 21 days osiwa institution ng'eno erimu abaana beeyamba erimu abakadde beeyamba erimu abamulekwa beeyamba erimu ne bamemba wano njagala ensi ekimanye nti eno Godising Tower yekyaki erina likodi munnabweru yadde nga omanye ebintu byawe omanye enzikiriza zajjamu entalo biringa kati byabufuzi nti omuntu oba okola kirungi nga toli mu ddiini ye oba okola kibi naye oba okola kibi ng'oli mu ddiini ye oba okola kirungi naye kiri ku likodi Godising Tower ebbanga lyemaze munnabweru emyaka 14 etulinamu tukyusize abalenzi bangi bandi badde ab'obulabe abaali ababi ekomera lyabafuukira nnyumba zaabwe basiba ne batwala ebizira ne bakoma olukoma batandikayo baako basiba ne batwala ebizira ne bakoma bonna nga poliisi zaabalemwa ekyo kyabalemwa bazadde babe baabalemwa naye emyezi gye nali olredde nga naloka myaka 3 emabega nga mmanyi awakani handle those guys balina wano baalokoka kakati institution ng'eyo ogiwa 21 days ogigoba kakati tulabanga it's not fair nga kiri unfair ekyo twasalawo tuddukira mu amateeka baffe balukwago kampani anadu lukwago ne bawandiikira nema ne bagitegeeza tulandi waffe agamba mumugoba lwasonga ABCD mumugoba lwa ABCD lukwago n'abajjukiza ono emwami kumwagamba kino na kino mu mwaka bwe guti kampuni eno erindiridde ku temunagiddamu oba mwagiregitinga wakiki lukwago n'abajjukiza ennaku z'omwezi 21 Meeyi nebalesiivinga ki nebalesiivinga gundi yaffe esaafi era ne bagikoona kakati tuba tuli wano ffe tulinze era nga buli kiseera waita naku biri nkubira bagundi bange batuseemu ki batugambye nedda oba kubanga lukwogera yabateera naagamba nti otwale tutusimuzikiriziganya nti wange ebbanga erimala okweteekateeka olw'ebyo byakolerawo tuvakete place kati obuzibu tulinda lukwago atuddemu bamuddemu lukwago ne batamuddamu esabmission yange ne bataziddamu ekyaddiridde ekino kakati mbeere omaze okwogerako neroyawo era musala magezi balooya babaddewo nga babaddewo kubanga batugidderwa maani batugamba maani bamulekamu amafulumanyini okuteekateeka batuleeta bataliyoni 2 batuleeta biki batuyira amagye kati batusanze mu mbeera kuba twalina okusaba twalina n'okusaba kwaffe kubanga kwabadde kwa wiiki 3 twetutambuzizaako twali tusabanga kala lankyawa yaffe batusanze bazze mu budde bwa lankyawa basanga abamemba nga basaba bebayingiramu kyesimanyi oba nga twazze ku mulembe gw'amiini gwali mugwa bakadde baffe ba Dr. Kaliwa Simoni Kayiwa batunyumizanga era Bishop Kayiwa oyo akulaga ne katishat Amini ke yakozesa sineliyitamu akenda katishat yako nagendagayo gatulaga mulembe okukwati kumwannyo bati kumwebuziwa nnyonnyo tebanga tuseemu kubanga twabadde tuli wano nga poliisi nebaza amagye aga deployingiddwa kujje ewa Nabbi Mwengo Moses Bright Godising Tower era I salute
General Muhoozi oteeka okuba nga olina discipline gy'otaasa okuteeka mu magye. Kubanga nkubuulira amazima teri wa magye yasemberedde ekkanisa. Nze saagala kuwaayiriza ab'amagye bwe baatuuse bagenze bbalibbali kanisa ne bagyesamba bo ndowooza bo babasomesa. Kakati buno obwana buno bwe batendeka training ya dakiika 3 ne buyingira poliisi nga tebabuyigiriza mateeka nga tebabasomeseza buli kimu nga tebamanyi rules ezifuga ezigavaninga ezifuga enzikiriza. Osanze abantu bali mu kusendereza gwe n'oyingiramu gugu ekiro kyaffe kiri tubadde tetukiyinyangako ngatto naye bo bazze n'agagatto gaabwe abamu oba babadde bamaze okusaalimbira eyo nga balinye mu pupu ne bajja kuli konna konna ne batujulizaawo. Kati abaana ne bagezaako bagamba nti ekyo temukikola temulinnya kuno kubanga kuno tetulinnyako nangatto naye nga bo baagala kulinnya bayingire mu ofiisi. Simanyi oba babadde bamanyi nti mu ofiisi engeri gye bamanyi na samutanga abaana busente bayagadde nnyo balina owabadde ebyuma nga wali ofiisi yange naye bayagadde nnyo okuyingira mu ofiisi. Simanyi era kanjogere mu olulimi olunyolo olw'okuba nti akulira poliisi engeri gyali mu nyolo amusabe mu lunyolo engeri gyendi nange ndi mu nyolo. Nkusaba ow'ekitinisa agaba nkusaba ogalukemu training abojo bagenda kujumisa tibalina ngeso bateera barwana bakoraki abatakubateera ne babateera. Kubuulira amazima boogera amazima bwe bayingire mu saabisi basanze abantu bali mu kusaba. Kati amazima gana mukulu osanze omusiraamu ng'akizeko kyalawa kati gwe omukuba ali mu kusaba basanze abantu basaba. Kati omusirikale omusajja kiripu njajjikuwa oba naye yeetaagisa n'akwata omukyala omusirikale omusajja okulaba nti ensabye agaba atenate n'akwata omuwala musaabu mu kanisa omusirikale omusajja omuwala ali mu kusaba booli era kamanda eyabaddewo yakirabye n'amugamba no stop n'amustopinga. So ebyo byonna tubivumirira era legal team yaffe bwe yagezaako okuengaginga with those people bwe balemeddwa ne balemwa kubanga legal team eŋŋamba nti yayogedde nabo ne babanga abakkiriza era mbu ne babanga abakkiriza okutuwa obudde tuyongere okukola ki era legal team negaka tugende mu mateeka kati katujja tukikola ki tukireka tugende mu mateeka naye ne babanga abawolerezamu buwolereza. Waliwo obusimu obulala obubeerawo wabadde omukyala eyaze n'agamba tetumanyi oba ye wa ddiini ki era mukyala gwe oba ondaba mukama akusaasire n'ezadde lyalisaasire bala yaze banne nga bawulidde n'alagira saasira bambi n'omusajja bambi ogwo omusajja amenye bambi naawe musaasira amanyi nti naawe bambi asula ku tractor naawe manyi naawe ina bakozesa naawe manyi owejjusa oddayo waka eyo nemmere otekwa kubanga ogiranga omulungi atulaba nti owulidde ffe kyetubadde ekifaananyi kyetulina nti buli gwe bamenye teyasaba talina bimukkiriza kubeerawo naye owulidde bwanaleetinza okuviira ddala 2015 nga ne be yasaba nabo bakyayimiriddewo. Kakati ffe bino tubireeta gy'oli gwalaba n'abakulu abasobola okubiraba tumanyi mu biraba n'omukulu omugezi wannema n'ebitongole ebirala ensonga eno ogitunulemu kubanze bulijjo ekinnuma ntera okugamba abantu nti yunula eraga ebipande byayo n'eteekawo ebiyinja ebiwanvu NFA ku bibira n'eteekako kino ekibira kya National Forest Authority naye mwami nnema lwaki ewuwo tewadimaketingira ddala naye era kankusabe nga tuva wano osobola esaala Katonda bawe guidance, Katonda abayambe, Katonda abakume kubanga kino ekintu buli muntu yatuuseemu without God omuntu ayinza okufa abantu bafudde tulabe nga Katonda wakiri abeeka abantu bawa guidance because ffe esaala yaffe egamba
Katonda addemu ayimirize omulimu guno ate era kubanga yatandika omulimu omulungi wano ne bwe baba bagize bwe bati era Katonda ekkanisa ijja kuyimiriza oba etya oba etya era abamemba bange nabazizaamu amaanyi n'abantu omanyira nga wengambye nti abasekerezi webali era ne komenti zijja kubaako okwo naye ekyawandiikibwa kigamba kitya nti tonsanyukirako omulabe wange wenaagwa naayimuka Dawudi yakimanya kati kitegeeza nti ekkanisa eno ejja kuyimuka oba etya erina okuyimuka ate jjukira ekigambo ekiriko nti God is tawa tebeera wansi tawa nange ndagudde tawa erina okubeera waggulu kati tulina okulaba nga tawa eyimiridde oli ne bw'abanga aginyeenya atya tonsanyukirako omulabe wange tawa ne bweba wansi era tuli waggulu bebaleetedde amagye amangi okitegeera kubanga tawa okumanya tuli waggulu bamaze otumenya pe basinze okwogerako tawa aboogedde nga batusasira babadde bangi abaseka era nga bangi so era kyogedde kituufu naye nze nsooka kugumya bali gwe bali mu kumenya kubanga we think that this is a project tumaze okukizula nti mu Uganda bwewabawo project ne bw'oba mutuufu otya osobola agiyimiriza so ne tusaba bamwami tali ababeera eyo mutuyambenga mangu emufuna pulojekiti zammwe ze mufunamu mutugambenga mangu kubanga leero kizze kyakumenya make oyinza okujja kyakujja bantu kubanga mulaba abantu webakolera nga abantu bafuddeyo bizinesi engaka y'amaanyi ate nga mwagala bizinesi zammwe bambi abantu abo mubayambenga kubanga ensi eno tujja gifuga nga tolina bantu bano ofuula nga kasasiro tujja gifuga nga olina eyo ekirala Uganda eno bakulemberwako Kabaka Muteesa Obote ne bagikulembera Bamini Babinayisa Bamuwanga Batitokero Balule ekyo kikulaga nti anytime tulabira omuwozi ng'aze oba omulala ng'aze kikyukakyuka naye we kikyuka kikuleka wakwatibwa abantu bakulaba nafunye olugero lwange ebifulimo byango tebitakamunye bye musinga okukozesa abasajja mmwe n'abakyala mmwe naye ebifulimo byengo noonyeza enkume ondetereka munye 10 obanga tezifa zibanga tezifuna kubonaabona ebyo zibeera mu nsi mutuma kamunye 10 ne mutuma enkoko 5 aweza enkoko 5 mu ddakiika gwentumye kamunye 10 ezikubula ekitegeeza nti kamunye gyekomye okutiko mwenkoko enkoko gyezikoma okumultiplyinga naye kamunye eyo mu nsiko eyo zibonaabonerayo nkumya buli gwe bamaze okumenya ne muzzaamu amaanyi oba oli munnauganda manya nti ensi naye nkukumya ne bayibuli egamba mu Zabuuli Mukama bwe yazza obusibe bwa Sayuuni ne tufaanana ng'abaloota Mukama bwe yazza obusibe bwa Sayuuni ne tufaanana ng'abaloota erina weetuukirwa weeyogera bayibuli negamba nti ne tumaguka okuyimba nga tuddayo mu nsi gye twava nga tumaguka okuyimba nga tuddayo mu nsi yaffe ebiro bijja kutuuka togwamu ssuubi ebiro bijja kutuuka togwamu ssuubi esaa gye nkusabidde bwe obunabbi bwe nkuwadde bwakkiriza mu kigambo Katonda kyafulumya mu kamwa kange. Amiina. Tweyanziza ssebo weebale kuba musajja mugumu ate n'okulambika ensonga nga musiira.